Essula eyokusatu. Yoswa n'akeera enkya n'agolokoka ne bava mu Sitimu ne batuuka ku Yoludaani, ye n'abaana ba Isirayiri bonna ne basulawo nga tebannasomoka. Awo ennaku 3 bwe zaayita, abaami ne bayita wakati mu lusiisira ne balagira abantu nga boogera nti, bwe munaalaba essanduuko ey'endagaano ya Mukama Katonda wammwe ne bakabona Abaleevi nga bagyetisse, ne mulyoka muva mu kifo kyammwe ne mugigoberera. Naye wanaabaawo ebbanga wakati wammwe nayo ng'emikono 2000 egigerebwa, temugisemberera mulyoke mumanye ekkubo eribagwanidde okuyitamu, kubanga okutuuka kaakano temunnayita mu kkubo lino. Yoswa n'agamba abantu nti, mwetukuze kubanga enkya Mukama anaakola ebyamagero mu mmwe. Yoswa n'agamba bakabona ng'ayogera nti, musitule essanduuko ey'endagaano, musomoke mukulembere abantu. Ne basitula essanduuko ey'endagaano ne bakulembera abantu. Mukama n'agamba Yoswa nti, leero n'atanula okukugulumiza mu maaso g'Abayisirayiri bonna, bamanye nti nga bwe nali ne Musa bwe ntyo bwe nnaabeeranga naawe. Era onoolagira bakabona abasitula essanduuko ey'endagaano ng'oyogera nti, bwe munaatuuka ku mabbali g'amazzi aga Yoludaani, munaayimirira mu Yoludaani. Yoswa n'agamba abaana ba Isirayiri nti, mujje wano muwulire ebigambo bya Mukama Katonda wammwe. Yoswa n'ayogera nti, ku kino kwe munaamanyira nga Katonda omulamu ali mu mmwe, era nga talirema kugoba mu maaso gammwe Abakanani, n'Abakiiti, n'Abakiivi, n'Abaperizi, n'Abagirugaasi, n'Abamoli, n'Abayebusi. Laba, essanduuko ey'endagaano ya Mukama w'ensi zonna ebakulembera okusomoka Yoludaani. Kale kaakano mwerondere abasajja 12 mu bika bya Isirayiri, buli kikoomu. Awo ebigere by'abakabona abasitula essanduuko ya Mukama, Mukama w'ensi zonna, bwe biribeera mu mazzi ga Yoludaani, amazzi ga Yoludaani ne galyoka gaggwaawo, ge mazzi agava engulu, ne gayimirira entuumu wamu. Awo abantu bwe baava mu weema zaabwe okusomoka Yoludaani, bakabona abaasitula essanduuko ey'endagaano nga bakulembedde abantu. Era abaasitula essanduuko bwe baatuuka ku Yoludaani, ebigere by'abakabona abaasitula essanduuko ne byennyika ku mabbali g'amazzi, kubanga Yoludaani gwanjaala ku ttale lyagwo lyonna mu biro byonna eby'amakungula. Amazzi agaava engulu ne galyoka gayimirira ne geekuma entuumu wamu wala nnyo ku Adamu, ekibuga ekiriraanye Ezalesaani, n'ago agakka ku nnyanja ey'e Alaba, ye nnyanja ey'omunnyo, ne gaggweerawo ddala. Abantu ne basomokera awaliraanye e Yeriko. Bakabona abaasitula essanduuko ey'endagaano ya Mukama ne bayimirira ne banywera ku lukalu wakati mu Yoludaani. N'Abayisirayiri bonna ne bayita awakalu okutuusa eggwanga lyonna lwe lyayitira ddala mu Yoludaani.